chairman w'abapangisa mu Uganda njagala ntwala omukisa guno okugondola eggwanga n'okubategeeza nti embeera okuva economy okuviira ddala mu biseera biri bya covid time embeera yakyukira ddala emirimu gyafa buli kintu kyonna kyagaana abapangisa abarentinga amaduuka abantu bonna bali mu bukubi sente baziwera naye kyamukisa mulungi nti nina balandiroodi abamu be natuukirira nemba nnyonnyola embeera kaakati eriwo abalala ne bapiikinga abalala ne bagaana okupiikinga era kyova olaba nga ebizimbe bisinga amaduuka gonna agasinga gali empty space for rent buli kintu buli wantu wonna bapangisaako wansi ne wano wasooka waggulu wonna ebizimbe bibeera byereere naye naalibawadde amagezi ate nga na bano bapangisaawo lwa bukubi era leeti tekyavaayo naye nabadde mbuulira balandiroodi abamu njagala okutwala omukisa guno okwebaza Bosco Muwonge ye bwe natuukirira ne mugamba nti mwali Bosco mu mbeera eno naffe amayumba tugayina ewaka kubanga nange nina abapangisa naye nze kye nasalawo nateekawo window 2 ne mbagamba nti bw'oba ng'opangisa ennyumba 35,000 oba mu wiiki emu ofunyewo 10,000 yentere ku simu tuwandiike ewiiki ey'okubiri oba ofunyewo 15 agenda okumalako omwezi nga asigazayo kumpi 10,000 era nze okuva lwe nakitandika nti omwaka mulamba n'ekitundu teri mupangisa alyazaamanya ate teri mupangisa ava ku nnyumba kye nalirowoozezza nti bannange bano balina amayumba amangi ekyo kibakolera ne sente z'obutasigala bapangisa kubeera eyo nga zeesibye oli bw'abeera nga $1,1 million n'afunawo 60,000 kikkiriza agireete naye bannaffe abalala era kyovudde olaba nga abapangisa basinga basenguse mu maduuka ne bagenda mukkirize bannange balandiroodi abapangisa basobole okubasasula part payment nga basasula ebitundutundu bwebatabasasula ebitundutundu amayumba gammwe gajja kusigala meereere ate era babajaaza amaanyi kubanga olwaliro omupangisa bw'amala emyezi 2 bw'aba abadde aw'edduuka lya $1,1 bwe zimulemerera ezo $3 aba agenze nazo naye singa wali otaddewo window 2 ng'asobola okuwaayo $40,000 ogenda okulaba nga sente azikapanize ng'esente ziwedde ate naye kiba kimwanguyira kubanga bw'aterekera $1,1 aba atuuka mu 25 waasasulira n'afuna ekizibu kya omwana ne bamugoba ku ssomero gwe kwekyo ekyokusasula edduuka n'okuwaayo sikulu fiizi z'omwana ng'agenda mu bibuuzo osooka ki olina kusooka mwagala bitundu ekyo kyekisooka obukyalo era nze mbagambye ffe ng'abasuubuzi abaludde mu kutegeera amangu abasobola okusuubula ne tubaza amangu mwami Bosco Muwonge ye musajja mugezi ekintu yakibaza n'amanya nti ekintu kino kiyinza okubeera ekizibu ye musajja kubanga okuva edda nedda yanyumizaamu sitole ye nti yali mutunzi w'amafuta gano ag'omutale kati omuntu akoze mutale naffe abasuubudde ku mwanya obaza mangu n'omanya nti kino kikaanye kansuubule nzijeyo kapito kyendowooza kyovudde olaba nga Bosco Muwonge yakkiriza era bw'obeera n'edduuka baŋŋambye nti edduuka be liba lya miliyoni bw'obeeramu $40,000 esente ozimuwaako ne bakuwa lisiiti omwezi gugenda okuggwayo ng'osasula sente ezozo naye omuntu w'olowooleza nti ajja kutereka miliyoni zo 2 nga wakati awo ajja kufuna ebizibu tayinza butazikozesa ekyo kirungi kyamagezi nnyo era njagala ntwala omukisa guno bannannyini bizimbe abasinga obungi bwe batabeera bannannyini bizimbe nga bamaneja bennyini be bateeka ku bizimbe be bakolagana n'ababbi bamafiya ajja n'apangisa edduuka bw'amala okutwaka sente wa landiroodi n'ayingira ogenda okuwulira nga batandisa kuba nnyondo golowooza nti bateekamu madaala kumba oluusi bakoona bwati kugonzaawo kuyingira mu dduuka ye era ekyo kyagwawo ku Kupa complex omusajja mukulu munnange edduuka baalimenya edduuka lyali 33A ne 34A ono yamenya edduuka nabba erya 33A ne 34A yabba amaduuka abiri nabba kumpi $1,010,000 n'okusobola so kaakati kyendowooza ate bagenda okubuuza mwami Muwonge nannyini dduuka nga tebamanyi namanya boolu omupangisa olujja olw'okubeera nga babeera n'omululu gwa sente tamubuuza ennanga muntu eriwa ovuddewa kati bagenda okubuuza mwami Bosco Muwonge nga n'abapangisa tabamanyi so kaakati ebintu ebyo kyova olaba nga oluusi babagamba nti balandiroodi bakolagana n'abaki ate ku olwo lwebabba esente z'omusajja oyo yali akatunda emmotoka y'etakisi ng'esente zirimu kwolwo oba lwalina lwayidi oba twayindoza tugenda muyidi omusajja n'aloonya wateekese baazimuwa 12 ez'akawungeezi
esente bagenda okukeera ku makya yidi obwedde ng'edduuka bali so kati kyendowooza nendabugabo batu bakola kyendowooza mu balandi road amagezi ge naali bawadde omuntu bw'ajja okusaba edduuka mugjeeko patikulazi zonna omanye obukakafu bwe ovuddewa ovaawa naye leka kubeera na mululu gwa sente obaolabanga ate ne bamaneja bennyini ab'ebizimbe be bakolagana n'ababbi ne baleeta ababbi ne babba amaduuka ate maneja kuba maneja aba amanya nti oyo edduuka atunda bwati sero zize ziri bwe ziti ne bakutega omuntu ne bajja wano ne bapangisa edduuka okufiirwa kubanga ati olwaleero bwe liba edduuka lya miliyoni 1.1 kapita akozesawo miliyoni 4.1 n'akuwa emyezi 3 tojja kumubuuza nti mu myezi 3 lwaki tonateekamu bintu ye yakuwa ddasi ate naawe togoberera ne maneja yennyini tagoberera kakati olwaliro abantu ne babeera mu buzibu ne babadde ebintu bwe buno obwavu essente ne bazibba so kakati ne mu Hamu mwebiri wa Hamu accident eyo ebadde sinnagifuna wa Hamu naye nze kye nalirowoozezza nti nammwe abapangisa abanoonya bizinesi njagala mugoberere yadde wa Hamu tebinnabeerayo naye njagala mugoberere mumanye nti bw'oba opangisizza edduuka oli muliraanwa awo gwe bataddewo naawe mugoberere omutunuulire olabe bw'owulira ebikoona genda olipootinga wa maneja oba genda olipootinga ku poliisi ate oli bw'apangisa n'olaba nga ayisizaawo emyezi 2 tanateekamu bintu era lipootinga kitegeeza nti oyo alina mission gyaliko oba gy'abala kati abantu baffe tugenda tubalabula ekyokubiri njagala okwebaza ebbanga lyembadde nwanirira abapangisa n'abantu okubeebaza abantu benagamba mu myaka olwaliro 2022 abantu benatandika okugamba mu 2018 nti esente muzaawuzeemu abalala baneebaza kaakati kubanga waliwo abantu benagamba nti bw'oba olina miliyoni 10 ana gaawuzeeko obeereko gy'ogateeka oba bagateeka Nakaseke oba ogateeka Masaka abantu tebakaaba kyekimu kubanga bw'obanga olina wafunye akantu oba faamu oba kiki abantu jjukira wano lwe baasiba dduuka omuntu yagenda na mitwalo egi ne bamugamba nti enkya tokomawo mu dduuka olaba ekizibu kye ne batusiba emyezi emeka emingi ddala kaakati omuntu tokyayinza kukomawo mu dduuka esente ozirese mu dduuka ebintu obirese mu dduuka kati bw'oba sente ezo wazigabanyaamu kitegeeza era ffe bwe twabeera nga tuli mu faamu zaffe abantu baakaabanga eno nti amaduuka bagasibye nga ffe tetubimanyi oli mu mwanyi oli ku ntezo era kye nabagamba nti bannange mugabanyeemu ssente abazigabanyaamu banneebaza ekyokubiri bw'olaba ebintu nga bitambula bubi leka kwesiba wa Hamu edduuka tojja disobola genda oba ogenda Bulenga oba ogenda Kaweepe naye leka kugamba nti nze banda bankola mu kibuga ekibuga kijja kusuula n'ennyumba gy'olina ewako gitunde y'omugagga ng'oyongera kumugaggawaza ezezza mulimu abagagga abampuliriza ekigambo kyange kubanga nze ebigambo byange bisinga bakimanyi siri after money ate nze omuntu mubuulira ekituufu olwaliro toyinza kuŋŋamba nti njagende wa Hamu mufukaamirire oba njagende wa Drake Lubega mufukaamirire nze ebbanga lyonna lyenkulembedde abapangisa teri mupangisa ayinza kukuba simu n'aga nti wuyo Hajji Katanyoleka yatulyamu olwo taliwo nze mmanyi okwekolerera ate tuyinza kujja kugamba nti nze nja kwegatta ku mugagga tubbe abasuubuzi oba abapangisa ekyo kiriwo naye abagagga mbabuulirira ku ikonomi eno nga bwe mugiraba n'ebiseera ebyeyongedde okujjaku nga mumaze okukkiriza nti mujja kusobola okukwata ebitundutundu mu buli ngeri yonna bizinesi nammwe mugisiibule kubanga yateera mugisiibule nga mumanyi nti bajja kubalyaza amaanyi abapangisa abasinga oba bajja kudduka mu bizimbe anti kyekyo kyekugamba nti bajja kudduka mu bizimbe kubanga oli gwe tojja kubeerayo ebintu bya bisomba mpolampola ogenda okutuuka okugula edduuka nga lyereeri so kaakati naali bawadde amagezi nti abantu muteekewo window 2 abantu babeere nga basasula ebitundutundu era ne kuwabote window 2 ndowooza wagiwuliranga eya dola simanyi babiyitanga bibanda nti waliwo window 2 kakati namwe muteekewo window 2 abantu basobole okusasula ebitundu ensonga ya dola bagitereezaamu kati musasula mu shiringi bonna